Ekifaananyi ky'olaba ky'eky'omugagga Sudhir ng'ali ne mutabani we amanyiddwa nga Rajiv Ruparelia. Ojja kujjukira nti omugagga ono naye amannya ye Sudhir Ruparelia. We twogerera ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero, entiisa, enzikiza ejjudde amaka g'omugagga Sudhir oluvannyuma lwa mutabani we oyo gw'omulaba ali naye mu kifaananyi. Nkugambye amanyiddwa nga Rajiv Ruparelia okuva mu bulamu obw'ensi eno. Wabula ng'ono enva gy'avudde mu bulamu obw'ensi eno ebadde ya bulumi nnyo nnyini ddala, ate era wamu n'entiisa ey'ekika ekya waggulu. Kitalo nnyo nnyini ddala eri famire y'omugagga Sudhir. Mutabani wa Sudhir, Rajiv Ruparelia, abadde musajja ayagala ennyo emmotoka z'empaka, era nga gwe muzannyo gwe gwasinga okuba nga anyumirwa. Wabula kyannaku nnyo nnyini ddala nti era mu mmotoka obulamu bwe bukomekkerezeddwa. Essaawa ekisuubirwa nti zibadde 7:54 ez'ettumbi mu kiro, abazungu baba babuyita budde bwa kumakya, Rajiv Ruparelia wassiriza omukka ogw'enkomerero amakya g'olunaku olwaleero Saturday, ennaku z'omwezi ziri 3 May omwaka 2025. Enjega eno ebaddewo ku Busaabala flyover mu Makindye Saabagobo, awo tuba tukyagiyita disitulikiti ya Wakiso. Mutabani wa Sudhir Ruparelia obulamu bwe bukomekkerezeddwa ku kkubo eryo erya Busaabala flyover. Ekifaananyi ekyo ky'olaba ye gye buvuddeko nga Sudhir ali ne mutabani we. Wabula ekifaananyi ate ky'olaba kati ebadde emmotoka kati bifuuse bipapajjo, bifuuse bisiriiza. Mutabani wa Sudhir, emmotoka eyo gy'olaba omwo mwasirikidde, obulamu bwe bukomye. Emmotoka eno ebadde kika kya Nissan GT-R nga number plate yayo ebadde UAT 638L. Yemazeewo obulamu bwa mutabani wa Sudhir, Rajiv Ruparelia. Emmotoka eno okusinziira ku babaddewo n'abalabye bino byambo, emmotoka eno ebadde eva sayidi z'ekajjansi ng'eyolekera Munyonyo mu matumbi g'ekiro oba enkya ya leero mu kiro nga tukeesa olunaku olwaleero nga 3 May omwaka 2025. Ebadde eva kajjansi ng'edda Munyonyo. Then emmotoka ekifaananyi ky'olaba kyabazinnya mooto abakubiddwa essimu ne bajja kipayopayo okutuuka ewabadde enjego, era bazze mu bwangu ne batandika okuba nti emmotoka eno bagifuuyira amazzi agazikiza omuliro. Wabula batuuse nga damage esusse obanga obuzibu bususse we bwandikomye nga kikeerezi ng'obulamu bwa mutabani wa Sudhir bwo bumaze okukomekkera. Ekifaananyi ekyo kyekifaananyi ky'abazinnya mooto nga bagezaako obukubiriro okulaba nti basobola okutaasa obulamu, naye obulamu tebusobodde kutaasibwa. Badde kugamba nti emmotoka ebadde eva kajjansi ng'edda sayidi z'emunyonyo, then ne losing control, oba mutabani wa Sudhir Rajiv Ruparelia n'agiremererwa okkakananga. Bibadde kumpi ne roundabout ku side za flyover awo, era abaliwo bagamba nti wandibanga emmotoka eno ekolaidinze oba yeekuuse ne bu pavements
awamu n'obuuma obwo obubeera emabbali ku kkubo nga tennaba kubanga ekyuka okkakkana mu kwekuuta okwo nga omanyi nti amafuta n'ebiringa ebyo emmotoka n'ebaluka nga mutabani wa Sudhir ali munda yabadde avuga emmotoka n'ebaluka omulundi gumu omuliro ne gutandika okuba nti gukoleera buli wamu. Emmotoka eno kigambibwa nti ebaddemu mutabani wa Sudhir yekka mwana munezi ono Rajiv Roparelia era afiiriddewo ku sport olw'okuba nti crash esusse oba engeri emmotoka eno gye yeekuuse n'okubaluka kubadde kuzibu nnyo oba kubadde kwa bulabe nnyo okakana ng'obulamu bwe butyo bwe bugenze obwa mutabani wa Sudhir. Ab'obuyinza batandise okuba nti bakola okunoonyereza ku kiddala ekivuddeko obuzibu okubeera nti emmotoka eno ekolaidinze okakana ng'ekrashinze busting muliro. Okusinziira ku batutwala mu bya poliisi omukulu Luke Oweyisigire ow'ekitiibwa mu layini eyo eya poliisi akoze okunnyonnyola okutandikirwako agambye nti single fatal crash on 03/05/2025 at 1:54 a.m. a white Nissan GTR UAT638L crashed, overturned and caught fire at Busabala flyover. We have been informed that the driver was Rajiv Roparelia, 35. He died at the scene. Investigations ongoing. Nti akabenje dekabusa akabaddewo ku ssaawa 7:54 emmotoka ebadde enjeru ekika kya Nissan GTR ye yabise ku Busabala flyover era ng'abadde munda mwana mulenzi abadde atemera myaka 35 egy'obukulu Rajiv Roparelia yafudde. Kati Honorable Mwesige Frank ono ng'abeera nnyo ku mukutu ogwo ogwa Twitter oba X enjega eno bwebaddewo kimusanze nti bibadde byakabaate naye n'atuuka annyonnyola bw'ati agamba nti very saddened by the passing of Rajiv Roparelia, son of Sudhir Roparelia, around 2:15 a.m. while I was returning from Entebbe. I witnessed the tragic scene at the Busabala flyover near Chibiri Junction. I was nearly involved in a similar accident myself. The construction of this junction is extremely dangerous. The contractors should be held accountable. During the daytime, there are no visible barriers, but strangely at night barriers are placed without any warning signs. This is misleading and dangerous, especially for those familiar with the road during daylight. The Uganda Police Fire Brigade responded promptly. The OC of Chibiri Police Post, ASP Muton Erina, and ASP Asimwe Koleb, OC Operations at Katwe Police Station, were both present at the scene. May Rajiv's soul rest in eternal peace. Kati omukulu Honorable Mwesige Frank annyonnyodde bw'ati agamba nti kyanaku nnyo nnyini ddala ekyokufa kwa mutabani wa Sudhir Rajiv Roparelia. Yagamba nti ssaawa zibadde nga 8:15 bw'abadde ava Entebbe alabye akabenje kano mu bujjuvu bwako ng'ebintu we bibaddewo ku Busabala flyover kumpi ne junction ya Kibiri era agamba nti katono naye ayingire mu kabenje akafaananako bwe katyo. Agamba nti engeri gye baakolamu junction eno eya Kibiri Busabala flyover awo nti mbi nnyo era agamba nti abaazimba wano oba abaakolawo basaana bakwatibwe bagombebwemu obwala. Agamba nti emisana oyinza obutalaba buzibu olw'ensonga nti tewabaawo biteereddwawo kubanga biziba kkubo naki, wabula nti ekiro waliwo ebintu ebiteerebwawo nga tebataddewo na bupande buwooninga abavuzi. Agamba nti kino kya bulabe nnyo era kisobola okwongera okuba nga kireeta obulabe bw'otannalaba. Agamba nti poliisi bagezezaako okubeerawo abazinnya mooto, osi wa Kibiri Mutoni abaddewo ASP,
agamba nti ne ASP Coleb owa operations Katwe naye abaddewo bino byonna we bibeereddewo enjege eno nga mutabani wa Sudhir ava mu bulamu obw'ensi eno. Era bw'oyongera okuba nti no weetegereza omutimbagano mukwano gwange olunaku olwaleero obubaka bungi obukyavaayo ku kufa kwa mwana mulenzi ono Rajiv Ruparelia. Nja kujjukizaako nti mwana mulenzi ono yabadde managing director owa Ruparelia Group. Ruparelia Group eyo nkugambe nti Sudhir, omugaga Sudhir ye Sudhir Ruparelia. So ono mutabani we mwana mulenzi Rajiv Ruparelia mutabani wa Sudhir. So yabadde managing director owa Ruparelia. Chanaku nyonyini dala. The family of Sudhir and Justina Ruparelia would like to inform all family, friends and in-laws of the sudden death of their son, Rajiv Ruparelia. Rajiv died in a car accident at 2:44 a.m. He was 35 years old and is survived by a daughter of 3 years. May his soul rest in peace. So, family ya Ruparelia bafulumiza ekiwandiiko ekyokuba nga babika mutabani waabwe Rajiv Ruparelia. Ono ja kujjukira nti abadde ne muwala we wa myaka 3 joka bwegiti waviridde mu bulamu obw'ensi eno. Kyanaku nnyo nnyini ddala. Rest in eternal peace, dear brother Rajiv Ruparelia. May Allah embrace you in warmth and grant you paradise until we meet again. I'm out of words. Oyomu kubalinaanye omukulu Rajiv avudde mu bulamu obw'ensi eno abadde Kenya ng'aweereza obubaka bwe ku byonna ebivuguddewo olunaku olwaleero n'okubeera nti anakuwala ku lw'okufa kwa Rajiv. Victoria University spokesperson Conrad Businge has also confirmed the passing of Ruparelia Group Director Rajiv Ruparelia, who died in a car crash along Entebbe Expressway early this morning. So Victoria University omwogezi waayo Conrad Businge naye avuddewo n'akakasa okufa kwa Rajiv Ruparelia. Ebimu ku bifaananyi ebiri mu kutambula essaawa zino kwabo abatuusewo ne bakwatira ddala obutambi wennyini tebinyuma byannaku nnyo nnyini ddala. Omukulu SP Kananura Michael afulumiza ekiwandiiko ku kufa kwa mwana mulenzi ono ekijjudde press statement. Fatal crash at Bulisabala flyover claiming the life of Mr. Rajiv Ruparelia. We regret to report a tragic single fatal crash that occurred in the early hours of Saturday, May 3, 2025 at approximately 01:54 a.m. at Bulisabala flyover traffic lights. We extend our deepest condolences to the family and friends of the deceased. Kitalo nnyo nnyini ddala. Omwoyo gw'omugezi Mukama agulamuze ekisa. Abasiddye omusonzi agaliwo liking a video.